ngaliko kade kubemwa kutokusalaba kale omukutu gutandika olusinziro okubanga tukuweereza tuli Namugongo wano tuli in fact wonna eba Namugongo division ne tuli kukubo eri connectinga ku Namugongo twagala okujja okubakolera ku mbeera eri mu kitundu kino otugeza okuba ntukolaki zitulaga kano katawuni kekyali wajjala nga bw'oyinza okuba nga olaba katawuni kano oba junction eyekyali wajjala bw'oyitamu ogguka ekira bodda ku left ogenda paka naalya bodda ku right ojja kubanga okkirira obeere nga ate ogguka ku kigo ky'abajulizi eky'e Namugongo. Tukimanyi bulungi nnyo nti bulinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga that is June wabaawo okulamaga tegeera kubagenda mu maaso n'okubanga bajjukira abajulizi ba Uganda nga bwe baali oba nga bwe byali kati so wetugezaako okuba nti twagala okwolekera okulaba embeera eriwo saabalamazi bangi nnyo nnyini ddala abatuuse ku kifo kino ennaku z'omwezi ziri 31 tukoledde emboozi eno budde bwamalya ga byamisana wetukoledde programu eno so waliwo amakubo agamu poliisi gegenda mu maaso ebiseera ebisinga obungi okubanga eggala agaba gaguka ku kigo ky'abajulizi ekisangibwa e Namugongo. Ab'ebyokwerinda oyinza okulaba nga kabangaliza poliisi kati nga gy'olaba wano ku mukono gwange ogwa right zigenda maaso okubanga zirabuna ekifo kyonna n'okubanga kyetooloola bakyala kimpadde baleme kozesa mukisa nate kubanga banyaga abalamazi. So ekkubo erikkirira ku kigo ky'abajulizi lyo limaze okubanga likola ki nga liggalwa ogenda kubanga olabawo ku mukono ogukkirira e Namugongo wenyini ku kigo ky'abajulizi. So olina kukozesa kkubo ddala bw'obanga gy'osula eyo okubanga otuuka mu kitundu ekyo. Embeera y'ebyokwerinda sayidi eno osobola okubanga olaba abasirikale ba poliisi abali mu bibombola n'abali mu kkaki okuba nti bagenze bayiibwa mu bifo byonna oba wonna. Otegedde sayidi eno ku right olaba ekkubo nti liggaddwa oba okitegeera ekkubo liggaddwa tekyali muntu asobola kubeera nga kirira oba kidduka kikirira kuleka abantu abatambuza ebigere. Twagala okuba nga twetoolola ku kigo ky'abajulizi wano wonna then after ate oluvannyuma tubeere nga tukomawo okubanga tukulaga condition oba embeera nga bw'enaaba eri oba nga bw'enaaba eyimiridde mu kitundu kino notuukira ddala wali munda wenyini tulabe bantu ki abaliwo. Abantu abava mu bitundu nga Mbalala mu Busoga eyo n'ewalala bangi abasinga bayinzimaze okubanga batuuka bawummulako ku kifo kino. So tugenda banga tukongera mu maaso ku kigo ky'abajulizi wenyini tulabe embeera nga bw'eri. Embeera nga bw'emidde so gwe omuntu abeera ateekateeka okujja e Namugongo oba omuntu asula okumpi wana rawundi Namugongo omanye okutambula olina kutambula otya. Oyinza obba nga osula mu bitundu bino naye nga ky'oyinza okukola kiyinza kuba kyangu nnyo oba olina mmotoka kugireka gy'oba ogirese olinye booda oba otambuza ebigere osobola kubanga ojja oguke mu kitundu kino. Tulengerayo abafumba balayika abafumba b'abasirikale bafumba emmere y'abasirikale kuba tuli mabega wa kigo ky'abajulizi tubalaze okuva eri mu maaso paka emabega tagala tetwetolola tetugukire ddala mu maaso ddala awali tuyingire paka nemwe tubalage n'ekikola kingi ekiri munda. So genda maaso n'okuba nga ofollowinga bufollowinzi nga bwetweyongerayo mu maaso. Nze Sonko jaamu akalipagano k'ebidduka eno gye tuli mabega wa kigo mabega wa kigo ndowooza emmotoka za poliisi muziraba abasirikale bayiiriddwa dda mu kigo ky'abajulizi okubeera ng'olengera naye tugeza kulaba ntwagala okuyitamu mpola mpola tuguke mu maaso tube nga tubalaga ekigenda mu maaso. So omuntu yenna oba gwaliyo ng'olina omuntu gw'omanyi nga asula wano kumpi eno motoka y'amatooke oba emmotoka y'ebyokulya yiyo eyingira ndowooza mugiraba motoka y'ebyokulya yiyo ndowooza y'okufumbira abamu ndowooza kuba n'abasabisa. So emmotoka nazo endala zonna zigenda mu maaso n'okuba nga zituuka ebitongole ebyenjawulo eby'ebyokwerinda UPDF poliisi aba city counter terrorism naye nga kakalipagano k'ebidduka ko weekali ddala. So omuntu asula mu eri eno abatunda obudomola obw'amazzi ag'omukisa abantu ge balina okukima wali eri munda nabo weebali abatunda ebyokulya ebyokunywa oba okitegedde bulungi nnyo. So abantu bonna weebali
kumpi buli kimu kyoyinza okubeera ng'olowoozaako. So twagala penetrating nga tugenda kuguka ku luguudo wano oluyitamu okudda ejjanda n'okweyongerayo ewalala eyo eseeta. So naffe tunafuna tunanyinga akamotoka kaffe kano ate tugende mu maaso n'okuba nga tutuukako munda okulaba ki ekiriyo ekigenda mu maaso, kuba ennaku z'omwezi ziri 31 ennaku z'omwezi 3 emikolo emikulu girina okuba nga gitinta. So tolowooza nti olunaku olw'enkya abalala abantu ab'enjawulo bajja babongera okuba nga batuuka nga boola abantu abaweesa ensawo zaabwe batuuka n'abalala. Kale ate olunaku nga nnaku z'omwezi 2 omwezi guno ogw'omukaaga kijja bba kijjobi, bantu bajja kwongera okubeera abayitirivu ddala, abatunda ebyokulya, so n'abantu abalala bonna oba okitegedde. Kati so tugenda kugguka ensawo, abantu batuuka bangi muboina gyokola bo tolaba ekiri wansi ate ndaba ogiwunzikire okiraba. Bw'otunula sayidi eno ku right abantu ebali teri mmotoka eyinza ate kudda ku right, tumaze okwotolola ekigo ky'abajulizi. So buli mmotoka ejja erina kuba nga edda ku left, mpozi olina kuba nga oli muntu wanjawulo ate okudda ku left. Naye abatunda engoye, buli kimu ky'omanyi ekitundibwa mu Uganda kimaze okuba nga kiggwayo, oba okitegeera. Kale ate olunaku olw'enkya bajja bakugongera bwongezi. Kale ate olunaku olunaddirira olunaba olwokubiri buli kimu kino bba nga kiri set nga buli kimu nga weekiri wano eno. Kale ate olunaku z'omwezi nga 3 okusaba kujja bba nga kutandikira ddala ku makya, kubeere nga kutambula zinagenda okutuuka sawa after lunch nga buli muntu akwata kuba tekubeera nga akola ki ate okubeera nga dda ewaka ewuwe. So embeera yo bwetyo bweyimiridde, kitegedde bulungi nnyo. Embeera yo bwetyo bwekoze etya bwerabika. Nga tubanyonyodde nti jaamu ye mungi, jaamu mungi. Kati ate wano gakyali mabaga, naye ate agenda kweyongera okuba omungi olunaku olw'enkya. Traffic warden mulaba ne motoka ezimu bwe zituuka wano baziragira ate okuddayo, okitegeera, baziragira ate okuddayo gye ziva zigende zinoonye ekkubo eddala, oba okitegedde. Olw'ensonga nti eno gye tugenda okuyitayo ate wazibu nnyo okuba nga osobola omuntu okuba nga okola ki ng'openetrating okuba nga weeyongera mu maaso, oba okitegedde. Kati so omuntu asula mu bitundu bino oba nga olina omuntu asula mu bitundu bino olunaku olw'enkya waba ayina emmotoka nga n'agitambuliramu agireke ku parking atambuza ebigere, kuba gye bujja ne boda zigenda ganibwa okuddamu okuba nga tezisala mu kifo kino, kitegedde bulungi nnyo. Kati so embeera yo bwetyo bwekola ki bweri oba bwekyalabise. Naye ate okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 okwosa enkya ate kijja kuba kijjo, abantu bajja bba bangi nnyo. Era olunaku olw'ekiro ng'ennaku z'omwezi 2 olukesa nga 3 bw'oyitako eno mu budde obw'ekiro kuba buli type ya muntu ebaayo, abazze okuzina amazina, abazze okulya embizzi, abazze okutunda ebyamaguzi, ebyokulya, engoye n'ebirala n'ebifaanaganako ng'ebyo. So lino ekkubo lyetukutte lino liyitamu liva Namugongo nga ligenda Seeta, kweyongerayo Seeta jjanda liyitamu paka Button likuka ebweyogerere Seeta paka Mukono weewatyo, kitegedde bulungi nnyo. Netwagala funa yetupaakingako wano ate tugende mu maaso nga tubakolera emboozi eddako nga tuyingirako munda mu kigo ky'abajulizi ekye Namugongo munda, tulabe ki ekigenda mu maaso paka ate bwe tunaakoma okuba nga tubongera emboozi endala zinagenda zigoberera bino. Nze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune, ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29